Agala kibuuzo ogwamu otya? Ffe gino gye tuli weewaawo kaleko mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriranyeewo emirimu gitambula mpola mpola. Olunaku lwakuna wiiki tugitambuza tugenda tugimalako. Olunaku lwazibidde olunaku olw'eggulo enkuba efudde embe ennaku zino mu kibuga Kampala n'ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga erese etaataganyiza enguudo ez'enjawulo nga kw'otadde n'oluguudo lwaffe luno lw'e Busega. Abakozesa oluguudo lw'e Busega connecting ayingira ekibuga Kampala nga bava Masaka, abava Mpigi, abava mu bitundu eby'enjawulo ng'oyita e Busega mu nkulungo y'e Busega. Wano wansi w'ettaawo erya Entebbe Express wali oluguudo luno nga woyingira ekibuga Kampala bwe wabotose ekinnya tetunakumanya kyavudde ku ki. Tujja kwogerako n'abakulu abatwalaganya ebintu ebyentambula mu ggwanga abayunula omukungu munini ayi wano n'atubulire kikyavudde ku ki era enteekateeka eyinza bbeereeta. Naye gwayingira ekibuga ng'ova sayidi z'e Masaka olina okugumiikirizaamu kitwalira akabanga akawerawerako olw'okuba nti oluguudo lwafunzeemu katono nnyo. Abafuluma naddala kikosezza nnyo abafuluma okuva mu kibuga Kampala nga badda ku lw'e Masaka n'okuyingira ekyengera n'okweyongerayo mu maaso awo. Naye abava eri nayo watambula mpola mpola tulina okugumiikirizaamu olw'enteekateeka egenda mu maaso wano okutwaliramu. Weewaawo nja kuba njogerako n'omukungu okuva mu UNRA batubuulire enteekateeka eri etya obuzibu buyinza okuba nga bwavudde ku kyokulaga nti ekinnya kino kyabotose wano. Taata butereevu terefa ayina amanya gago. Erinnya nze Alan Sempebwa nga nkola n'ekitongole ky'ebyenguudo. Obuzibu buno bwaguddewo olunaku lw'eggulo bwe tusinziira nga tulowooza era tumanyi kuba leero tubali n'abakugu abazze okwongera okulaba embeera yavudde ku kyeno beeyongera okusoma embeera bakedde ku makya leero olunaku olwaleero era balabye nti obuzibu bwavudde ku mazzi gano otobazi luno lubigi lweyongedde okuleeta ki kufuna amazzi olwokuba nti gakyalina gye galaga eri gye gaatambulira nga gakoze eki tugenze tulutuulamu n'olwekyo geesanga ganoonya gye gayitira n'olwekyo gagenze ne gasika layers wansi mu ttaka eyo ne mulaba ekinnya kino kye kyaguddemu mu luguudo luno. Naye bwe tutunuulira ogambye amazzi agayita wansi bwe tutunuulira enteekateeka ya wano tewali myala giyita wansi okulabika nti gitwala amazzi gano. Lwaki kiri bwe kiti wano wansi awo nga ndaba waliwo omuwaatwa muwanvu nnyo? Drainage weeri waliwo box culvert mu maaso awo nga taxi zitambulira awo waliwo box culvert baneneko okutambuza amazzi. Naye go kyegambye nti bwe gayitiranga bwe ganoonya nga tegakyasobola kuyitira awo ganoonya waki awalala kwonoona ekitundu kino. Naye teekateeka tulaba ku site weetuli okuva olunaku lw'eggulo materials zizo tuzisombye mulaba tukyasomba endala kyaleeta ettaka excavator eyiyawo mu junction eyingirawo essaawa yonna tulabe nga tutandika ku mulimu gw'okuzzaawo ekitundu kino kubanga oluguudo weewaawo lwonna terwasaliddwako naye ekitundu ku luguudo bali waalwo kyafunye obuzibu n'olwekyo era kyafunzizzaamu ku luguudo si bwe lulina okubeera nga abakozesa oluguudo luno abava ku lw'e Masaka okuyingira ekibuga Kampala n'abafuluma okuva mu kibuga okugenda e Masaka oyinza bawa magezi ki abagoba b'ebidduka ab'enjawulo? Bakyasobola okutambula nga bw'olabye nti nno batambula oluguudo traffic namwe mulaba atambula lwakuba wetutuuka wano abantu batambula kasoobo kuba buli omu yeetegereza ki ekigenda mu maaso ate ne tukosa ate ebyentambula naye nga bw'olaba erudda n'eruddemu kasi kyatambula wadde nga lufunzeemu. Kiyinza twala bbanga ki okulabika nti tutereeza awantu wano? Katutandike tulabe bwe watabeewo kuba taataganya mirimu gino osanga ne weekend eno tujja kuba mulimu guno guwedde naye nga ffe twatandise olunaku lw'eggulo katukole kirungi kyabyo ekikulu tutandika mirimu kukola tetuli eyo tetugambe nti batutudde tuli mu maofiisi tiimu ku ground weziri zitandise okukola omulimu gwe zirina okukola. Abasinga akozesa oluguudo luno ayinza okugamba sigenda ayita Busega entambula eyikyaka tetuyitawo amusiigire ekifaananyi ekituufu wasobola okuyita bw'abazze nakiyinza mutwalira nga bbanga kyokubanga ayingira ekibuga Kampala. Mu kaseera kano nga begambye nti bw'otuuka mu kitundu kino waliwo akasoobo era ne bannaffe aba polisi y'ebidduka aba traffic nabo batuyambako okulaba nti emmoloka ziyitawo bulungi kwegamba emmoloka zitambula wadde waliwo akasoobo naye tekikugaana bw'oba toyagadde kukozesa luguudo luno osobola okuluvaako wali e Buddo oba ekyengera nonoonye ebbali eyo gy'oyitira okuyingira ekibuga oba okweyongerayo singa obadde odda Ntebe oba mu kibuga Kampala naye nga wano ebyentambula byo sigamba nti no bigootaanye tukyatambula
bakubadde mu kasoobo bw'oliba otuse mu kitundu kino. Wow, omuntu atulabe essaawa zino butereevu ku terefayine yaffe ng'omukulu bw'atulambise enteekateeka eri wano gwasobola okujja ng'ogenda kuyingira ekibuga Kampala ng'ogenda okwesa wano e Busega osobola oyitawo naye kikutwalira kabanga n'okwewa abakozesa enguudo n'okwewa ekitiibwa nga mukozesa oluguudo luno oleka oli bw'olaba nga space efunze osobola okulekera oli n'ayitawo. Tugenda mu nnaku nkulu waliwo enguudo ennyingi ng'ogyeko luno olw'e Busega n'enguudo ez'enjawulo naye kyemmanyi ezimu zibadde affected mu kaseera kano ate tutera okulaba UNRA muva mu biseera bino eby'ennaku enkulu okubanga mukola enguudo kitegeeza ki mu nnaku zino endala okulabika nti muleeta jaamu nnaku endala lwaki emirimu gino tegiba tegigenda mu maaso kino kibuuza ggwe emirimu gyaffe tegiwumulangamu era tetuwumulangamu tukola ssaawa 4 mwaka gwonna tuba tukola tetulinda nnaku nkulu kukola tubaawo n'emirimu gye tukola oluusi muvaayo nga tukola gino naye nemabegako tuba tulina emirimu gye tukola kati kankunjira okubuulira nti waliyo oluguudo ng'olwe Sembabule paka Villa Maria waliwo olutobazi olwo lwe tuzze nga tugezaako okuyisaamu ebyuma okulaba nga amazzi ago agayingira mu drainage ne gaziba tuzibukula drainage ezo galeme kwanjala ku luguudo so emirimu eyo ffe tubayo tujja tugikola naye obuzibu obubeerawo mu nnaku zino nti enkuba eba y'amaanyi ate kati enkuba gye bagambye egenda okutonnya eyinza okutwala paka mu January bwe badde batulambika so obuzibu olusi buba ku mazzi ago gayitirira amangi ennyo nga bwe ngambye nti enguudo zaffe naddala eziriraanye emigga n'entobazi entobazi zino zasengebwamu abantu baliyo bakola ki baatuula ne baziba amazzi ogali gayita kati amazzi ago gavayo ku lw'enkuba lwe musinga okugalaba ne gajja ne gayingira enguudo ne gaziba drainages ne culverts oluusi obuzibu bwe buva kyobola mulaba nnyo mu biseera bino eby'enkuba ddala ennaku enkulu nga tuyingira mu nkuba oluusi tufune obuzibu bw'amaanyi nnyo ddala naye gye tugenda obbakakasa nti ffe tetutudde kulwaffe tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti tuzzaawo ebyentambula tuzzaawo enguudo zino bannayuganda beyongera okukola ki okutambula. Mukama wange mukulu bwatulambise gwatulaba essaawa zino embeera eri wano ey'ekinnya kye tubadde tuyinza okukolagako nga maliriza n'omulabi wa terefayino omulungi sinza sembera wali tomanya kikomawa naye embeera bwetyo bweri naye nga kirungi tufunye okulambikibwa okulabika nti enteekateeka y'okukola oluguudo luno n'ekinnya kino kirabika etandise ndabye material ayiriddwawo n'enteekateeka banaffe nga bayuno ne batutegezeza osobola okujja n'okozesa oluguudo totya nti bwaluzibye naye jasi bwe bawa kasobo katono nnyo ng'oyingira ekibuga Kampala n'okufuluma ekibuga Kampala. Nze Divorce Matof bwe tutambula olunaku olwaleero kanyumero twekye banaffe abasimba automotive batambuzza okutegeeza pikipiki UG Boss omwaka 2023 guweddeko n'etandika omwaka omupya 2024 ng'olina pikipiki egenda okutambuza okukolera akasente okufuna amagoba mu mwaka 2024 tofuuka ebinojjo. Ntambula Robert Karemera ku kamera back to you Simon ne mwana mwala hafi mbere bulungi wangala ayi maso. Omanyi bagamba okutya kukozesa ebintu kakati omuntu osobola okutya ne weefukira kakati oluguudo lutidde lutidde amazzi ekijja mu maaso awo bagenda duyitako nnyo then n'ekirala olaba ekifaananyi kyennyini Divorce we babadde n'omwami oyo walaga nti wali ntobazi kati mu kuzimba mu ntobazi amazzi galemererwa byonna byagambye nti enkuba etonnya ese enkuba etonnya neyongera ku mazzi agali mu ntobazi ne ganonya we gayita ne galemererwa kati bibyo ebivaamu nesinga luggala abamasaba bagenda kukola batya ate tuba baana banaddayo then it goes back to the government abantu abazimba omwo mu ntobazi era osanga mu companies ez'amaanyi abaana baagala mu byalo bye batambula bano nebayi sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku